Haleluya. Mukama waffe Yesu Kristo yebazibwe nnyo. Osaanidde Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Osaanidde Alpha and Omega. Genda mu maaso oyogerako ne Mukama mugambe nti Mukama Katonda eyakola eggulu n'ensi, laba nga ndi mu maaso go. Laba nga ndi mu maaso go, Ayi Kitange, nga nneenenya olw'obutali butuukirivu bwange. Nzikakkana wansi w'omukono gwo Kitange. Buli kisuubizo kye wakola eri obulamu bwange kubanga kirungi, Taata kituukirire. Nzikakkana wansi w'omukono gwo Katonda wange yantonda n'onteeka ku nsi. Obunnabbi bwe wayogera eri obulamu bwange butuukirire, kubanga wakyogera Mukama, ng'okigamba abaddu bo Mukama nti kino ekiseera kya kukakkana wansi w'omukono gwo. Obunnabbi n'ebisuubizo biryoke bituukirire. Yeebazibwe Yesu, weebale Katonda omuyinza w'ebintu byonna, weebale Alpha and Omega. Mukama yeebazibwe nnyo ab'emikwano. Njagala okwebaza Mukama olw'ekiseera kino. Njagala okwebaza Katonda atukuumye nga tuli balamu, gwe nange nga tukyali balamu. Ekitiibwa n'ettendo mbiddiza Mukama. Olunaku lwali lwa Sande, njagala tuyimusa amaloboozi gaffe tusabireko baganda baffe bonna, oba muddugavu oba mweru, abali mu ggwanga lya Ttake, abali mu Siriya. Ekifo we nali nyimiridde, Mukama yatulaga nga amataba, ebizimbe nga bikka ku ttaka bibulya, amataba nga gakutte. Ekiva mu mataba kuba kufa, era ekiva mu bizimbe okubanga bisaanawo kuba kufa. Ttake ne Siriya kwe twogerera nti eriyo abantu bangi abafudde. Abantu bangi abafudde. Twagala okwegayirira Mukama addize obulamu abatannafa abali mu malwaliro. Twafuna okukolesebwa okw'amataba ku lunaku lwali lwa Sande. Abali mu platform zaffe za WhatsApp mwafuna message eyo. Ekifo nali nyimiridde, amataba gatandikira ebugwanjuba. Message eyo mwagifuna. So tusabire baganda baffe abayita mu mbeera ey'amataba agafaanana bwe gatyo aga kibuyaga, aga earthquake. Katonda abasaasire era awonye abakyali abalwadde. Mukama yeebazibwe nnyo. Mukama akuwa omukisa Mariyamu. Ayi Katonda omwesigwa eyakola eggulu n'ensi, tuli mu maaso go Taata. Taata twenenya ku lw'amawanga gonna agali mu bugwanjuba, agali mu buvanjuba, agali ku east, agali ku south, agali ku west. Mukama Taata olw'ensi yonna twenenya olw'obutali butuukirivu. Tusabira Mukama baganda baffe abeeru n'abaddugavu, abakyali mu malwaliro, abali obubi, abatalina kyakulya, ababundabunda, abakubiddwa omuyaga, abakubiddwa musisi, abakubiddwa nga budde buno bwetwogera abali mu mataba ag'enjawulo, ag'ebika ebyenjawulo. Waliwo abali mu mataba ag'obulwadde ag'obulamu nga buggwaawo. Waliwo abali mu mataba Mukama nga tebakyalina we babeera, n'ekyokulya nga tebakiraba. Nsabye basisinkane, bayambe bonna Mukama, baddize second chance bategeere erinnya lyo Mukama. Nsabye ekitiibwa ky'Omukama kimaamire mu nnyira Yesu Kristo, mwana wa Katonda omulamu. Yeebazibwe Yesu. Tuli ku mutwe gwaffe oguyitibwa spiritual senses bwe tukyatambulira. Yeebazibwe Katonda omulungi. Ngenda kuyita mu bwangu, sigenda kulwawo. Ngenda kukozesa eddakiika ekinene nnyo nga 3 okubanga maliriza puroguramu eno. Katusome. Tuli mu Befeso 4, Abefeso 4 okutandika n'olunyirwa 3. So temunakuwazanga Mwoyo Mutukuvu owa Katonda eyabateesaako akabonero okutuusa ku lunaku olw'okununulibwa. Omwoyo Omutukuvu omunakuwaza otya? Buli lw'otambulirako mu mbeera ezitali nnungi onakuwaza Omwoyo Omutukuvu. Omwoyo Omutukuvu
yatambula n'abaana ba Isirayiri era yabayisa mu nnyanja. Omwoyo wa Mukama yali wamu nabo. Omwoyo wa Mukama ye yamaamira ku mazzi ensi ng'etandika okubaawo. Yeebazibwe Yesu. Yeebazibwe Katonda Kitaffe Mukama waffe. Tonakuwaza Mwoyo Mutukuvu. Buli lw'otambulirako mu kkubo eritali ddungamu, Omwoyo Omutukuvu alina okufuga mu ggwe. Omwoyo Omutukuvu obudde buno yaliwo okusomosa omuyaga gw'oyitamu, yaliwo okusomosa amataba. Omwoyo Omutukuvu anakuwala. Bw'amala okunakuwala tewali kigenda kukolebwa mu bulamu bwo nga kikugattako. Omwoyo wa Mukama ebintu ebimunakuwaza si bye bintu ebiri awo. Ensi byeyitanga oba ngambe nti ebinene nnyo era ebirabanga ebitono naye nga binakuwaza Omwoyo Mutukuvu. Yeebazibwe Yesu. Bwe tugendako Basasalonika. Yeebazibwe Yesu. Tugendako Isaaya 13. Isaaya 63:13. Omwoyo Mutukuvu yaliwa. Tusobole tutandikire ku lunyiriri 12. Eyatambuzanga omukono gwe ogw'ekitiibwa awali omukono ogwa ddyo ogwa Musa. Eyayawula amazzi mu maaso gaabwe okwekolera erinnya eritaligwawo. Omwoyo Omutukuvu ye yakozesanga Musa era ye yabakozesa n'ayawula amazzi. Yoyo gwe njogerako. Bw'amala okunakuwala mu ggwe, omwoyo alina okukununula. Bw'amala okunakuwala mu ggwe, bwe tuba nga twagala okuwangula mu bulamu buno obw'ensi, tukkirize spiritual senses zaffe zikole, tube nga tulowooleza mu ye, tube nga tulina enkolagana ennungi naye, tuleme omunakuwaza. Buli lw'onakuwaza Omwoyo Omutukuvu togenda kusomoka nnyanja. Buli lw'onakuwaza Omwoyo Omutukuvu togenda kununulibwa mu ddungu. Kiki ekigenda okukuyamba okutambula naye? Kwe kusookera ddala okumanya amagezi go, feelings zo, buli senses zo zonna ez'omwoyo nga zikola. N'otegeera nti singa amala n'akwabulira tolina bulamu. Singa amala n'ava wooli tolina bulamu. Singa amala n'omunakuwaza, Omwoyo Omutukuvu bamunakuwaza bunakuwaza. Kubanga Yesu yamutulekera era atuula mu ffe. Ebyandikwa bitugamba. Yesu yatugamba nti mbalekera omubeezi. Omubeezi oyo abeera mu ffe. Omubeezi oyo atuula mu ffe. Naye lwe tukola ekintu ekikontana naye tumuleetera okunakuwala. Bw'amala okunakuwala mu ffe n'essanyiga akukuba ku kitanda. Bw'amala okunakuwala mu ffe amaaso gaffe ag'omwoyo gaba tegakyalaba. Bw'amala okunakuwala mu ffe naye kiki ekimunakuwaza? Obulimba. Twagalenga amazima, tutambulye mu mazima, tuleme okunakuwaza Omwoyo Omutukuvu. Mulokole nga walokoka olina okwambala amazima. Buli lw'okola ekintu ky'obulimba ne bwe kiba eki onakuwaza Omwoyo Omutukuvu. Ani akuwa obulamu? Ani akuvuga? Ani akuluŋŋamya? Ye Mwoyo Mutukuvu. Bw'omala omunakuwaza osigadde otya? Ekkanisa leero ng'enakuwaza Omwoyo Mutukuvu eyitambulira ku ani? Ani gwetambulirako? Omwoyo Omutukuvu bw'amala okunakuwala mu ggwe ogenda kutambula n'ani?
Yebazo Yesu. Tugenda kulabira ddala ku bikolwa ebinakuwaza Omwoyo Omutukuvu. Bw'omala omunakuwaza oyo ogenda kubeerawo otya? Tugende ku lunyiriri olwa 3 munzizeyo ebikolwa Abefeso 4 ngenze ku lunyiriri lwa 3 olw'okukaawa kwonna n'obusungu n'obukambwe n'okukaayana n'okuvuma bibavengako awamu n'ettima lyonna. Bino ebikolwa by'owulira bye bireetera Omwoyo Omutukuvu okunakuwala. Amina Aisha, Mukama akuwe omukisa. Ebikolwa bino birabika ng'obuntu obutono, birabika ng'ebyangu, era waliwo n'abamu ng'osobola okuba weewaanira mu busungu. Bannange ogamba nze nvuma, nze nvuma, waliwo ne basasula okuvuma. Ekyo ekikolwa kinakuwaza Omwoyo Omutukuvu oli eyali ne Musa okusomosa abaana ba Isirayiri. Oli eyakulembera abaana ba Isirayiri n'abateera empagi ey'ekire, bo gye bali ne waakwa, Abamisiri gye bali ne wakwata ekizikiza. Oli eyakakanyaza omutima gwa Falaawo ng'ayagala okumulaga nti w'amaanyi. Ojja genda osome Okuva 14. Katonda n'akakanyaza omutima gwa Falaawo ng'ayagala okumulaga nti ye tebamwepankirako. Oyo Omwoyo Omutukuvu bw'omala okumunakuwaza akola ebinene, osigadde otya? Spiritual senses zo zikuleetera okumanya nti awatali Mwoyo Mutukuvu, okunakuwaza Omwoyo Mutukuvu kye kimu ku bigenda okusiba mu mbeera. Lwana buli lunaku, kkiriza otambule n'amazima, kkiriza oleke ebintu nga bino, okukaawa kwonna, obukaawu, otambulira mu bukaawu, okibayita okukaawa. Omuntu ava mu kusunguwala, omuntu n'ava mu kunyiiga n'aba mukaawu, nga mu kamwa ke temuvaamu kigambo kiwooma, temuvaamu kigambo kya kisa. Ekigambo bukaawu, omuntu yenna bw'ajja gy'oli nga gw'okayuka bukaayuusi, ebintu ebyo bigoba Omwoyo Omutukuvu, bimunakuwaza. Nkugambye, Omwoyo Omutukuvu bw'amala okunakuwala mu ffe, tusigala nga mikebe, tusigala tuli empty, beereere. Okukaawa kwonna n'obusungu n'obukambwe binakuwaza Omwoyo Omutukuvu. Obusungu n'obukambwe, omuntu tanyiige kubanga bamukoze ekintu, no. Embeera yonna ezze mu bulamu bwo, yambala omwoyo w'okukakana. Spiritual senses zo zikulage nti bino bibi, naye obuyambi olina bujjawa? Kukakkanira mukono gwa Mukama. Yes, bibaddewo, yes, biruma, yes, bakola bubi, kakkanira omukono gwa Katonda. Kuuma omulamu bwo. Yesu Kristo yayambala ekifaananyi ky'endiga n'ajja n'atufiirira, naye nga mpologoma. Naye ekyamuleetera okwambala ekifaananyi ky'endiga, yali ayagala okukakkana buli muntu amusuneko, abamusamba basambe, abavuma bavume, abawandula bawandule. Sikugambye kuba ndiga, kubanga gw'osinza mpologoma era oli mpologoma, naye mu bikolwa byo, mu ndowooza zo, kkiriza obeere nga Yesu.
kituufu tofugika, kituufu oli mukambwe, kituufu amaanyi ogalina, kituufu byonna biringa bw'obirowooza, naye yambala ekigambo bukkakkamu osobole okusanyusa Omwoyo Omutukuvu oleme omunakuwaza. N'okukaayana n'okuvuma bibavengako. Abantu bakaayana. Kambagambeyo kino, akamu ku kakodyo sitaani kakozesa okwonoona ebiseera by'abantu kwe kubaleetera enkaayana. Era osanga olinga bali mu ntalo z'amadiini, era ffe tuli bakisa, ffe tuli bano, mwalokoka naye temubitegeera. Ekkanisa n'emala ebiseera nga abalokole n'abalokole bali mu kwerumaaluma, awo oddukangawo. Genda osome Bayibuli eno okuva ku lubereberye mpaka okubikkulirwa, yonna ntuufu. Leka kutwala njigiriza zigamba nti ate kati goli wa ndagaano mpya, biri ebitabo ebyasooka, kuba awo wavudde obulabe obwawudde ekkanisa. Era abantu bangi babuze nnyo ne bava mu kuteesa kwa Katonda abagamba nti ffe tuli ba ndagaano mpya. N'osanga omulokole n'omulokole nga tebeeyagala. Kibayita ki? Bakiyita kukaayana. Muli mu ntalo, muli mu bigambo. Kkiriza nti Yesu Kristo ye Katonda kikumale. Ye kitangaala ekyayogerwako mu kusooka. Ye wataali ye kigambo, tewali kintu na kimu kyakolebwa, ye Yesu Kristo. Soma Bayibuli. Kkiriza nti Yesu ye kamala byonna. Byakkiriza by'oba otwala, byagaana by'oba ogaana. Bakugamba nti Yesu n'alongoosa ebiriibwa, gwe n'ovaayo n'ogamba nti ate bino byali bwe biti. Nti Yesu n'agamba amateeka abiri, mwagalanenga era oyagalanga Mukama Katonda wo n'oyagala ne muntu munno, ng'ateesa mirembe, ateesa kisa, ateesa kwagala. Teyakoma ku ekyo. Y'omu ye yalagira Musa, tobbanga, tottanga, toyendanga. Eyayogera ebyo bw'aba teyabisambajja, lwaki ogamba nti amateeka mafu? Spiritual senses zaffe we zirina okukolera. Tutaase kanisa. Yagamba tobbanga, tottanga, toyendanga, tokolanga bw'oti. N'amala n'agamba nti nze Mukama wa Ssabbiiti. Nosigala ng'ogamba nti mwabasaba ku Sande, simanyi sisaba ku Sande, simanyi sisaba lwa mukaaga. Oyo omuntu abeera wabweru w'ekigambo kya Mukama waffe Yesu Kristo. Buli lunaku Yesu yalufuula Ssabbiiti. Tekitagisa kuba mu 7th day. Tekikyakwetaagisa kugamba nti okuma lwa mukaaga. No. Ye yennyini yagamba nze Mukama wa Ssabbiiti ndi wano, ng'atojja onkwatira lwa Ssabbiiti, onvunaana n'amateeka ga Ssabbiiti. Yesu ye Katonda eyayambala omubiri okaayana kubavengamu. Kubanga kuwa sitaani ebbanga okwonoona obudde bwa Katonda bw'olina okukoleramu. Ebiseera walimaze nga weegayirira Mukama ku lw'abantu abali mu kufa, abali mu kuzikirira, obimala okaayana ne munno ne mumaliriza nga mwevuma. Kino kiriwo nnyo abalina enjigiriza eya grace. Obasanga bakaayana ne bavuma n'abantu, ne muva abalokole n'abalokole nga mulaga nti mwenna mwalokolebwa mukkiriza Yesu Kristo, ne muddawo ne mwevuma. Ki ekireese ebyo? Kaayana. Naagala ngenda kukozesa eddakiika ntono. Okaayana kubavengamu. Okuvuma, mukaayana ne mumala ovuma, ne mumala okukaayana ne mwevuma. Ebyo byewale. Ewali okukaayana wabaawo okuvuma. Binakuwaza Omwoyo Omutukuvu. Abalowooza nti muli mu kukola mulimu gwa Mukama, ne muba nga mumaze okubira paasi, sitaani gwe muli mu kuteerawo omupiira. Oli nagamba nti okutta abantu kibi, n'ogamba nti nedda, ekyo kirungi, abatte, gundi, teri bukulembeze butava eri Katonda, omusaayi guyiike. Ne mumalirizaawo ng'amazima gakufudde atali wa ddembe, gakufudde omuwambe. Amazima kuba togalina munda mu ggwe, ofuuse omuwambe. Onakuwaza Omwoyo Omutukuvu buli lw'osanyukira munnaale mu kizibu. Muno naba ng'ayita mu mbeera. Ekkanisa, eggwanga lifuuwa musaayi liggwawo, ekkanisa negamba nti akiryoke ebiri bulungi. Munakuwaza Omwoyo Omutukuvu agenda tula mu kkanisa, agenda kulabisibwa. Agenda kulabisibwa kweri, tasobola kunakuwala n'alabisibwa. Bayibuli etugambye temunakuwazanga Mwoyo Omutukuvu.
bino bye binakuwaza Omwoyo Omutukuvu. Obulimba waliwo omuntu nga tokyayenda, waliwo omuntu nga tokyanywa mwenge. Bangi ekisinza okuba ekkanisa bulimba n'okwekkiriranya, kuba okwekkiriranya kyekimu kyekibala ky'obulimba. Bw'okyawa amazima gakuleetera okulaba ekintu n'olaba nti ddala kikyamu, n'ogamba muleka abikole, muleka akole nga bw'ayagala nti alina amaanyi. Wekkiriranyiza kyekibala ekijja afuta okukyawa amazima. Abefeso essula 4 twatandise n'olunyiriri olwa 3 ne tugendako mu Isaaya 63 ne tusoma okuva ku 12 n'olwe13 ne tukomawo mu Befeso ne tugenda ku nnyiriri olwa 3. Buli lw'onakuwaza Omwoyo Omutukuvu y'oli eyakola byonna. Omwoyo Omutukuvu ye yasomosa abaana ba Isirayiri. Omwoyo Omutukuvu ye yali nabo. Katonda agamba Musa nti kaakati kwalola omuggo okuppe ku nnyanja ku mazzi, olukalu lugenda kujja ku mazzi. Oyo ye yakikola. Bw'omala omunakuwaza onaasomoka omuyaga w'ensi eno, onaasomoka amazzi, onaasomoka amataba ge tuyitamu kweri. Tonakuwaza Mwoyo Omutukuvu. Nkugambye obulimba, okwekkiriranya kyekibala ky'obulimba, ye product y'obulimba. Buli lw'okyawa amazima oyambala kyayita okwekkiriranya, nga n'akoze ekibi omulaba nti akoze ekikyamu naye nga tosobola muwabula, oba weekkiriranya. Ekyo kyekyawamba ekkanisa yonna, kyekyawamba abatume, kyekyawamba bannabbi, kyekyawamba baani. Ensangi zino waliwo nnabbi atambula ayogera eby'obulimba, ebyobukuusa. Bobi Wine atwala abantu mu kuzikirira. Ebyo ani yebagamba nti mulimu gwa kkanisa okuleeta ebintu ebifaanana bwe biti eby'obulimba? Kale Yesu Kristo naye yali atwala abantu mu kuzikirira. Kale Musa naye yali atwala abantu mu kuzikirira. Omuntu yenna ayimiridde nga ku mazima tatwala abantu mu kuzikirira. Anti babyogera bwe batyo. Basumba bangi kati obutuuti baabuzzaako Bobi Wine gwe boogerako. Ate ffe lwaki tumusirikira? Mulokole gwe wenna atambula n'amazima ng'oli under truth and justice, amazima gakufuula ow'eddembe. Omuntu yenna ayimiridde ku mazima eri abakaaba, eri abasinda, eri abattibwa, eri abali mu makomera, tebakulimbangako nti akolera Sitaani. Sitaani ye taata w'abassi, Sitaani ye taata w'abalimba, Sitaani ye taata w'abanyazi. Omuntu yenna awakanya emirimu egyo mwana wa Mukama aba wa Katonda. Omusumba atasobola kulaba nti ensi eyiwa omusaayi, munnanga ayambako Sitaani okutuukiriza emirimu gye. Omuntu yenna ayiwa omusaayi ali mu kukola mulimo gwa Sitaani, si gwa bwa Katonda. Omuntu yenna asiba abatalina musango ali mu kukola mulimo gwa Sitaani, si gwa bwa Katonda. Mulokole gwe alaba munno ng'ali mu kutulugunyizibwa n'okisanyukira, Sitaani yakuwamba dda, ne by'osaba byesonyiwe. Teeka butesi mavivi ku ttaka weenenye. Omuntu yenna avaayo n'alwanirira amazima aba akola mulimo gwa Mukama. Leero eriwo abantu bangi abatali balokole nga basinga abalokole obutuukirivu. Bangi abalokole abatasobola kugenda mu ggulu. Kati waliwo omuntu atayatulanga Yesu Kristo naye nga akkiriza nti Katonda gy'ali ng'asobola okuweebwa eggulu olw'ekisa. Olw'ebikolwa bye bagaba, batambulira ku mazima, ekyo kigenda muweesa obutuukirivu agende mu ggulu. Gw'ayina ekkanisa y'abantu 500 naawe ogamba mbadde nsiiba nnyo, mbadde mbeera mu kifo bwe kiti, mbadde mbeera mu kifo bwe kiti, nga bakugamba nti toleeta politics, simanyi tebakulimba. Tewali kirina maanyi kusinga Mukama. Njagala otunuulire obukulembeze, otunuulire obufuzi, otunuulire byonna. Tewali kisinga Katonda. Katonda tateekeddwa kuteekebwa wabweru wa kintu kyonna, paalamenti, gwanga, bwakabaka. God ye number 1 mu buli nsonga. Omuntu yenna agamba nti amazima gave mu bufuzi, amazima gave mu paalamenti, oyo aba akoledde Sitaani. Y'ensonga lwaki bakwata Bayibuli okulayira. Lwaki bakwata Bayibuli?
baba bakwata kigambo kya Katonda ate kye batasobola kutambuliramu ate kye bawakanya oluusi ne kye bagoba mu nju zaabwe. Omuntu yenna akwata Bayibuli ng'alayira asaanidde okukola ebiri mu Bayibuli. Tonakuwaza Mwoyo Mutukuvu na bulimba. Katonda bw'aba ayogera ne bannabbi tayogera bino byogera muwulira ensi byeyogera. Waawo gwe nalabye ali ku social media bo Bobi Wine atwala abantu mu kuzikirira simanyi biki ebiwa bijjawa. Gwe obulimba bw'oleese bwe butwala abantu mu butukuvu. Embeera gy'oyogeza kuba ne by'oyogera tobinaako bukakafu. Kati by'oyogera wamaze dda okwonoona ne b'otambuliramu bonna bafudde boonoonyi kubanga spiritual senses zo ziganye okukola okukkiriza amazima g'ekigambo kya Katonda. Oli mu kunakuwaza Omwoyo Mutukuvu na buli abiwulira n'abikkiriza amaze okubula. Twalagulanga mu linnya lyo ayimirira mu linnya lya Katonda lya Yesu n'ayogera ebigambo naga Mukama yandaze, Mukama ayina kulaga bubi buli mu ggwanga, Mukama ayina kulaga ensinga ebbira, Mukama ayina kulaga nti ebikolwa ebiri mu nsi si bituufu. Musabe mubuulire amazima abantu bave mu kizikiza badde eri ekitangaala. Nabbi yenna gwe mulimo gw'alina okukuleetera. Apooso b'omutume gwe mulimo gw'alina okukola okulwanyisa ekibi mu ggwanga. Bannabbi bonna gye baava ne gye bakoma battibwa, tebaayagalwanga. Kiki ekyababonyabonyesa? Gaali mazima. Olwaleero banoonya feva nga boogera ebintu ebiwaana omuntu omu basobole oyitawo. Ekkanisa yafa. Mulokole. Spiritual senses zo zikole. Spiritual senses zo zikole. Mukama ayagala mazima. Omwoyo Mutukuvu atuula wawali amazima. Bino ebigambo tojja bisangawa. Ekkanisa tegenda kuzikirira. Katonda ayimusizza abantu be abalina okwogera amazima. Ye gwe nange. Ekibi kiba kibi. Akola ekibi wa Sitaani, akola ekirungi wa Katonda. Omwana wa Katonda kyava alabisibwa. Omwana wa Katonda kyava alabisibwa amalewo ebikolwa bya Sitaani. Ebikolwa bya Sitaani kyeki? Okubba, okutta, okwenda, obusungu, obukaawu, omutima omubi, obusosoze. No, tulina eddembe okubuulira enjiri. Olina eddembe okugamba muno tireka ekibi. Omuntu akola bw'atyo si wa bwa Katonda. Njagala bategeeza buli kanisa yonna, buli musumba yenna ayekkiriranya n'ekyo ekigambo kya Katonda kye kyogera, ayekkiriranya n'okuyiwa omusaayi, ayekkiriranya n'obutemu, ayekkiriranya n'obubbi, ayekkiriranya n'ebintu ebiringa ebyo by'olaba nti bikyamu, ebikolwa by'omubiri bya lwatu. Omwana wa Katonda kyeyava alabisibwa amalewo emirimu gya Sitaani. Ebikolwa bya Sitaani bye biriwa? Kwe kutta. Omuntu atta akolera Sitaani. Bw'osanga omusumba ayekkiriranya n'okutta, oyo akolera Sitaani, takolera Katonda. Bw'osanga nnabbi avaayo n'agagambo ng'ago ng'abantu abagamba nti bannange okuyiwa omusaayi kibi, oli n'avaayo n'agamba nti oyo akolera Sitaani, kaakati ate ye yakolera Sitaani akisapootinga. Oyo akiwagira yakolera Sitaani. Omusumba alaga nti okuyiwa omusaayi kirungi, oyo yakolera Sitaani. Omuntu alaga nti abaana b'abantu okuttibwa n'okutulugunyizibwa nti kiki kirungi, oyo yakolera Sitaani. Akyogerako akolera Katonda newankubadde talokokanga, akola mulimo gwa Mukama kubanga kye kyaleesa Yesu Kristo amalewo ebikolwa by'omubi Sitaani. Ebikolwa bya Sitaani bya lwatu. Manyi obimanyi. Bw'oba toyagala bakutte kitegeeza akikola yenna mubi, n'oyo akikola akolera Sitaani. Katonda tatta. Katonda alina pulaani nnungi eri obulamu bwo. Katonda bwe tugenda mu lubereberye spiritual senses zaffe zikole. Ettima kyekikolwa ekivaamu obusosoze. Ettima kyekikolwa ekivaamu obusosoze. Teri muntu afuna busosoze nga talina ttima. Bw'omala okufuna ettima litandika okukuleetera okubanga abantu bangi obagaana.
oyo si wa ggwanga lyange, oyo si mulokole munnange, oyo tali bw'ati, n'otandika obbasosola. N'ekivuddewa mu ttima. Ettima kireetera ogutimatima gw'okuvunda ne guva mu mbala y'obwakatonda ne gudda mu mbala y'obwa sitaani. Spiritual senses zo bwe zimala okwamukako oyambala ettima. Spiritual senses zo ez'obwakatonda bwe ziba nga zikulimu, feeling olina za katonda, togenda kuba na gutimatima ogwo oguvundu. Ettima yeebazibwe nnyo Mukama maama waffe. Sanyusa okulaba ettima. Message zino zigatandika obatuukako ku WhatsApp wonna zigenda kuba zibuna, zitambuze. Buli muntu ategeera amazima, buli muntu agaagale gamuwoomere. Ettima lijje mu bulamu bwo. Amiina mami. Mukama yawe ekitiibwa. Weekuumirenga ku mukutu gwaffe ogwa Truth and Justice, YouTube, TikTok, Facebook. Buli kiro mami waffe abeerako okutandika ne ssaawa 3:04 kitundu paka ssaawa 5. Awo nabeera ready okuva ku ssaawa 4 ng'omulinzi, olw'ensonga tulinamu obudde olumu obutabagana obukyukakyuka. Wawulira message eno yonna, manya nti ku Truth and Justice Facebook kubaako live buli kiro era kubaako okusoma. Tusome. Sizze kusongamu nti okola kino, nzeze kugamba nti ettima kintu kibi, kati gwamanyi olirina oba tolirina. Bibino Bayibuli ebitugambye bulungi, byonna ebikolwa by'omubiri bya lwatu. Bibavengako okukaawa, n'obusungu, obukambwe, n'okukaayana, n'okuvuma, bibavengako awamu n'ettima, byonna bibavengako. Abasumba bangi battula ettima. Waliwo omusajja ayogera ng'omulaga nti muweereza wa Mukama naye ng'ayogeza ttima. Kati gwe ndiga otutte ki? Ndiga gwe toli ndiga, oli mpologoma. Kuba Yesu ekyamwambaza ekifaananyi ky'endiga abasinga obungi tebakimanyi, bamuyita akaliga ka Katonda. Akaliga ka Katonda Yesu yayambala ekifaananyi ky'endiga asobole okugonda bamukomerere. Yesu yayambala ekifaananyi ky'endiga asobole okufiirira, era y'ensonga ki baamala omukomera yagamba nti kiwedde. Bwe kyamala okuggwa n'ayimusibwa n'addayo mu kitiibwa kye w'empologoma. Bangi bawulira ekigambo kiwedde bayinza bati bakitegeera. Kitegeeza kuva mu ndiga kuddayo mu mpologoma. Yesu ye mpologoma, yayambala ekifaananyi ky'endiga n'agonda, bamuwandulire, bamufujjire amalusu, bamusambe. Mulokole yambala obukakamu, yambala okwagala, yambala obwetowaze. Endiga bwetyo bweri munnange, so si kusiruwala, si kusiruwala. Empologoma bw'obanga olina ekifaananyi ky'endiga n'oba n'ekifaananyi ky'empologoma, empologoma tefugika. Y'ensonga lwaki ekkanisa eteekeddwa okuba nga yeefuga eggwanga. Ekkanisa yerina okubeera mu State House. State House erina kugoberera kigambo kya Katonda. Kabaka alina kugoberera kigambo kya Katonda. Gwe mukulembeze wenna mu kika kyonna olina kugoberera kigambo kya Katonda. So si gwe kukaka bantu kugoberera ofuuke Katonda. Olivu lye bagenda onoonya enkya nga teririiwo. So toforcinga bantu kusinza, toli Katonda. Tosinza musumba, tosinza muntu, tosinza president. Ekkanisa zisinza bantu kati. Zaava mu kusinza Katonda ne zisinza abantu. Abaana b'abantu b'osinza bagenda kufa nga ggwe. Enkya tugenda genda mu Bakolosaayi. Enkya tugenda genda mu Bakolosaayi. Tugenda genda kusoma Abakolosaayi 3. Twambale omuntu oyo atavunda. Omuntu atavunda ye muntu atambula n'ebikolwa ebirungi. Yoyo ayejjako bino amaaso go nga bwe galaba n'odda mu kwagira mu mpagira langi bweti, ndi wa ggwanga bwe liti, mulokole tolokoka gaddamu weenenye kakkana wansi w'omukono gwa Katonda. Omulokole tatambula bw'atyo.
omulokole teyekkiriranya. Kanisa yafuuka bizinesi nga Mariya bw'ogambye. Basajja n'abakazi batambulira mu bulimba basobole okufuna ssente, basobole okufuna ekyokulya, naye beerabidde nti Katonda n'abafugisa byonna. Wuliriza, bw'osoma mu lubereberye essula esooka olunyiriri tandika 26 Katonda n'akola omuntu mu kifaananyi kye n'amuwa obuyinza ku buli kintu kyonna. By'onoonya Mukama y'alina obuyinza ku byo. Oyo musumba wo olw'okuba yagaana okunoonya Mukama, kati anoonya abantu bamuwe emmotoka, bamuwe ebbaasa. Mulokole zuukuka, noonya Mukama, y'alina byonna. Abaana b'abantu bajja kuwa emmotoka, bajja kuwa ssente, naye tebagenda kuwa bulamu butaggwaawo. Kubanga Omwoyo Omutukuvu omunakuwaza ng'onoonya ssente, omunakuwaza nga weegaggaasa, omunakuwaza ng'obba, omunakuwaza ng'olimba, naye enkomekerezo togenda kutuuka mu bulamu butaggwaawo. Yerusaalemi akusubye, byonna bikole, omuliro gukulinze. Ate nga tonnatuuka eri, ogenda kusooka oyambala okukyayibwa ku nsi kuno, ogenda fuuka ekivume. Leero waliwo abasumba bangi bavumwa, basekererwa, bafuuka bisekererwa. Lwaki? Ebikolwa byabwe bya lwatu, ensi basekerera, baswadde, bakunamye, bayita bukunya. Kuuma ekitiibwa kyo. Buli lw'okuuma ebikolwa by'Omwoyo Omutukuvu, buli lw'okuuma Katonda mu ggwe, oweebwa ekitiibwa. Yeebazibwe Yesu. Buli lw'okuuma Katonda, buli lwe weekuumira mu kutambula kw'Omwoyo Omutukuvu, oweebwa ekitiibwa. Abantu bagenda kuwa ekitiibwa. Ekitiibwa ky'onoonya mu bantu ng'onakuwaza Omwoyo Omutukuvu tojja kiraba, naye sanyusa Omwoyo wa Mukama, ekitiibwa kigenda kuweebwa. Tuli ku spiritual senses. Kkiriza senses zo zonna zitegeere nti Katonda gwe tusinza y'alina byonna, y'alina okuba bye weetaaga. Y'alina omwami. Ojja kulowooza nti oyagala mwami. Omwami ewatali Katonda taliiwo. Awatali Mwoyo Omutukuvu ng'omunakuwaza, omwami agenda kujja ng'akuvuma akukuba, takuba na kitiibwa. Naye wali Omwoyo Omutukuvu, omwami agenda kukakkanira, akulaajanira, gaye mukyala nkwagala, akuwa ekitiibwa. Ayongerenga okugamba nti oli wa kitiibwa, okulaga amaanyi go. Buli lw'otambula n'Omwoyo Omutukuvu, Omwoyo Omutukuvu ateekawo omuntu okulaga ekitiibwa kyo. Waliyo abantu ng'osobola otambula ng'ekitiibwa kyo tomanyi bwe kisifaanana. Gwe wenna eyalokoka oli wa kitiibwa osinga pulezidenti. Oli wa kitiibwa okusinga kabaka atalokokanga. Gwe wenna eyalokoka oli wa kitiibwa okusinga omuntu yenna atalokokanga. Ekkanisa ya kitiibwa okusinga ebintu ebirala byonna. Muve ku baprofeti bano ab'obulimba bagenda babagamba agataliimu. Mu respectinga ennyo abantu abatambuza amazima. Mwagale nnyo abantu abaagala ebikolwa bya Katonda. Newankubadde si mulokole ng'akuumye amazima, oyo ayogera ddoboozi lya Katonda, ayogera mutima gwa Katonda. Abalokole abakulaga nti balokole naye nga batambulira mu bulimba nakwekkiriranya nabuta, tebalina kisa, tebalina kulumirirwa, abo bakolera sitaani. Abaana ba Katonda bagenda okukiika, n'abaana ba sitaani bajjiramu. Sitaani yajjiramu mu bo. Sitaani tukimanyi nti agenda yeesoleka mu bintu bya Katonda. Bw'atyo bwe yayingira Yuda Isikaliyooti, sitaani tatondangako Yuda Isikaliyooti, wabula yayingiramu muyingire amukozese emirimu emibi. Kyawa ekibi, kyawa obulimba, yagala amazima, yagala abatambula n'amazima, abalumirirwa Katonda, abalumirirwa omuntu. Nolaba omusajja omukulu ng'avaayo alinga atalina baana, alinga atalina musaayi, ali mu kifaananyi kya nsolo, si kya buntu. Avudde mu kifaananyi ky'obuntu, ayogera nga ali mu kifaananyi ky'ensolo. Abantu ettima libaleetedde oba tebalina kisa ku bannaabwe. Naye onaaba n'ettima. Olaba ettima bwe likulaga ensi yonna nti oli wa ttima, olw'okuba oyina obutaagala bantu, kikuleetedde okuswaluka mu nsi yonna n'oyimirira ku TV n'ogamba abo bali eyo bwe batyo, abo babutobe byabwe ani yabatwalayo.
ettima lye likwogeza ebigambo ebyenswavu bwe bityo, ettima ligenda kuleetera okuswala nga teri agenda kuwa kitiibwa. Goba ettima mu bulamu bw'omwana wa Mukama. Goba ettima mu bulamu bwo, osobole okusanyusa Katonda, osobole okusanyusa Mwoyo Omutukuvu. Temunakuwaza Mwoyo Omutukuvu, temunakuwaza Mwoyo wa Mukama. Oyo yayisa abaana ba Isirayiri mu ddungu n'abasomosa ennyanja n'abajja mikono gya Falaawo. Bw'omunakuwaza tolina magenda. Bw'omunakuwaza tolina magenda, tolina future. Tonakuwaza Mwoyo Mutukuvu. Sanyusa Omwoyo Omutukuvu, obulamu bwo bugenda tambulira mu kwesiima. Sanyusa Omwoyo Omutukuvu, buli kyoteekako nga kigenda laba omusikisa. Sanyusa Omwoyo Omutukuvu, onabanga tonnayogera nga Mukama yazzeemu dda okusabako. Sanyusa Omwoyo Omutukuvu, abalikolimira baliba bakolimidde Katonda, tebirikwatako. Sanyusa Omwoyo Omutukuvu. Ibulayimu yasanyusa Omwoyo wa Mukama. Ibulayimu yasanyusanga Katonda. Kyova olabanga n'amalogo agavanga mu kika ky'ewaabwe, kuba taata we yali musamize. Ekika kya Ibulayimu kyali ky'abalogo basamize. Bw'ova mu famire y'abasamize n'olokoka, batandika okuloga. Bw'ova mu ggwanga erijjudde obusamize ng'eri Uganda ejjudde obusamize, etambuza nyegenyege, etambuza ebisiyaga, etambuza buli kimu. Ggwanga erijjudde obusamize, ggwanga erijjudde okuyiwa omusaayi, ggwanga erijjudde okutta abantu. Bw'oyogera amazima, kati waliwo abali mu kukwata ebifaananyi by'abantu babitwala mu malaalo, babitwala bakumirako emiriro. Sanyusa Omwoyo Omutukuvu, tebigenda laba mu kiseera obulamu bwo. Yeebazibwe nnyo Mukama Juli. Sanyusa Omwoyo Omutukuvu, abakuloga tebigenda kukwata. Sanyusa Omwoyo Omutukuvu, abakukolomya tebigenda kukwata. Nze simanyi nti wali ayinza okunkolomira. Mbu taata, simanyi jjajja, simanyi ssenga, twala eri onkolomira oti. Gwe wantonda. Bundika ekikolimo, mundi yankolomiraani. Katonda yekka bwe munyiiza, bwe nnyiiza Omwoyo Omutukuvu, awo wokka wennyina omusango. Naye ggwe omwana w'omuntu weerimba, tosobola kunkolomira. Kubanga bangi tulabyeko nga batuloga, bakoze amalogo, babitadde wano wano, tebisobodde laba mukisa. Waliwo eyanzibako emmotoka n'agaya nandoga, lwe yali ava okuloga, emmotoka yeevulungula ne yeekupa ekabonera ku luguudo lw'ekyotera. Yali ava Kyotera. Poliisi y'e Masaka bino babimanyi, abaali abakolera ku poliisi y'e Masaka mu mwaka gwa 2017. Eyanzibako emmotoka, oba omuntu yampa emmotoka nemala ne bagibba nga muwadde yange Pulimo, ate bwe yava mu kkomera yagenda kundoga. Bwe yagenda okundoga, emmotoka gye yali alimu eyange ennyini gye nali namuwa nagigula mu bupya UAX 875 Pulimo, Toyota Pulimo. Yeekubawo yonna neggwawo naye ng'ava leeta ddogo kuloga nze ng'ejjudde amadagala, baasuze mbasamize. Sanyusa Omwoyo Omutukuvu, teri ddogo ligenda kulaba mu kiseera obulamu. Emmotoka yagwa, bino bye njogera bangi babimanyi. Bantu bangi abatufollowing, abaana abali mu Masaka, abali mu Lwenga, abaawa. Yagwa neggwawo. Pulimo UAX 875 XM, yasembyayo M. Yagwa neggwawo lwakuba nti ate obubbi bw'ensi eno nalabayo yagula logo, nalabayo yagula number plate n'agisa ku mmotoka endala. Emmotoka eyo nze yagyegulira, nze first owner waayo. Obubbi obuli mu nsi bwaleetera emmotoka eyo, mbyogera ku mpewo, kuba nze nagigula ne kaadi yayo nagisaako caveat n'engisiba. Naye baddira obubbi obuli mu nsi bwe nkugamba, ensi yaggwamu amazima, nze yagula emmotoka eyo sinnafa. Naye emmotoka yagwa neggwawo, ne baddira emmotoka gye saagula, omwaka gwe saagula ne bagutyebeeka ennamba ne balaga nti bagiwa ne kaadi. Eyo emmotoka nannyini byebiri ensi gye tutambuliramu ejjudde obubbi, ejjudde obulimba. Mwana wa Mukama yagala amazima. Bwe tukubulira amazima tugamanyi. Sanyusa Omwoyo Omutukuvu, alaba emmotoka eyo yonna nawe ogiraba, manya nti emmotoka eyo teri makulu matuufu. Kyekyo nze yagigula first owner wendi, eyange yaggwawo. Yali Toyota Pulimo 96. Emmotoka gye bassaako logo buuku eyo eri ndowooza 80, era keri 98 oba 2001. Awo weewatu
mbimanyi ye yensi gye tutambuliramu. Osobola osanga revenue yakubako stamp